Ng'ennaku z'omwezi 8 Novemba omwaka oguwedde twakulaga omubaka w'essaza ly'e Bbaale Charles Tebandeke ng'avudde mu mbeera olw'abeeyita bannannyini ttaka abaali baagala okwerula empenda ku ttaka okuli abatuuze abali mu bibiri ku kyalo Bukerere mu ggombolola y'e Kayonza e Kayunga. Kyenjagala mutuwe obudde tukole saaki ku ttaka lino. 2. I want to inquest into the process of acquisition of this land. 3. I want to know what are you going to do to the residents after boundary opening? As simple as that. Abatuuze beekubira enduulu nti ssaawa yonna bandisengulwa. Naye omuntu akwata ku mantu ya kintu kitono nnyo nti ettaka kakati batugwa ku ttaka tuddewa. Ffe twagala okumanya ani landiroodi tulabike nga tukola kituwe busuulu. Kati bano bayise olukiiko olulala nga ku mulundi guno lwetabiddwamu n'agambibwa okuba nannyini ttaka omuyindi owa kampuni ya Neilika Farm eriwerako yiika 127. Omubaka w'essaza lino erya Bbaale Charles Tebandeke aweze okulemesa omuntu yenna anaagezaako okugobaganya abatuuze ku bibanja byabwe. We shall not give any liberty to any landlord to evict any resident because they are lawful occupants. Muganda wange mawejje bagamba 1%. Naye okulaba kala zange 2 ng'ettaka limalirizibwa omulimu gwonna ogezeeko wadde okukemebwa n'okukirowoozaako okusenda omuntu yenna. Awo likojja wange ne tugenda kwegwa mu bulago mu mateeka. Ssentebe w'eggombolola y'e Kayonza John Mulamuzi ategeezezza nga bwe waliwo abapunta abasooka okupunta ettaka ne babulwa we liyita awatuufu. Ono yaleeta surveyor we nabano ne baleeta surveyor we ne tuteekako naffe waffe ng'owa district. Ku nkomerero ya byonna twazuula ng'awo si we watuufu. Owa district naye ne tumunenya. Agambibwa okuba nannyini ttaka Kamali Paleke Charlie ategeezezza abatuuze ng'ettaka lino bwe yaligulako Margaret Kantono oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja lyewula mu bbanka. Since day one, the bailiff wanted to evict people in my land, but I refused. I want to talk to them, agree they have to stay in my land. Ono asinzidde mu lukiiko luno n'ategeeza nga bw'ayagala okumanya ettaka lye we liyita era nti si wa kusengula muntu yenna. Please take it as my warranty. I never ask anyone to vacate my land because I am the legal owner of the land. I want to negotiate. Let them stay, but many people they are occupying too much land. Era wano bano bazze n'abapunta okuva mu kitongole ky'ebyettaka nga bakulembeddwamu Dennis Muwahereza ne batandika okulipunta. Abatuuze bavudde mu lukiiko ng'ennyindo y'enkata wakati mu kwemulugunya okumanya ekyenkomeredde ku ttaka lino.